Morgan Wanjisa Jime olunaku dwalero yes kanso nalukola amaze okwambala alabudde General Museveni n'abeebyokwerinda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde olunaku olwajjo nti agenda kubeera Kawempe agenda kubeera ku ground wali mu kisaawe ku Mbogo wabula we bukeeredde nkya y'olunaku olwalero nga ba NRM baagala kuteekawo kavuyo babadde bazze ku venue bano we balina okubeera nabo we babadde bazze mbo bateeke ebyuma sayidi ne bano babeere wano naye mpoziko nga bagala tubbako bukugu bwe tukikozesa so kansa amaze okwambala mu ngeri ey'enjawulo njagala kutegeeza nti General Muhoozi ennaku zino akola enkyukakyuka za kumuukumu enkyukakyuka ez'okumuukumu zino zongedde okubeera nga zikanga abantu olw'ensonga nti alinga ali mu kwetegeekerera akalulu ka 2026 omusajja gwolaba ku screen ya Fande Sande awangalira mu bitundu eby'e Masaka oyo ye yakwata entire team kigambibwa tiimu yonna eya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akawedde n'agigalira era nga bagamba nti kirabika eno move ya mwami Muhoozi kwongera kunyweza ate nga taata we yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo n'akakasa nti bino CDF byakola biri mu mateeka era bikkirizibwa CDF bikola mwami Museveni yawagidde mutabani we mu ngeri y'emu mwene Mboozi njagala atuwuliriza afune enjawulo wakati wa poliisi eyaddala ne poliisi ey'ekiwaanyi wakati wa poliisi enkuumi y'eddembe ne poliisi ey'abatabanguzi b'emirembe tutunulire layini sayidi y'owa poliisi mu bukugu bwe oya poliisi omukuumaddembe ne poliisi entabangula mirembe tugenda kweyambisa ekizampo y'omukulu oyo Afande Kirumira gwe tugenda okubeera nga tweyambisa okusobola okubeera nga tujjayo ensonga naye watali kubeera nga nkulwisa njagala kutandika n'akatambi kano akatambi kengendo tandika nako keeko ebigambo olunaku lwali lwa Monday yes His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinziira Kawempe awo era mu kalulu n'agamba nti no gavumenti eno ekintu kyesingira ddala okukola kwe kulaba nga bamaama baffe bakitaffe bavunnama ku maviivi gaabwe ne babayimbira obuyimba kugamba nga babasuusuuta ne babawayo ebbaasa ya mitwalo 10 kibiina kiramba bamaama baffe ne beetyoboola ebigambo ebyo yabyogera ku Monday ewedde oba okitegedde yes, Monday ya wiiki eri gye batandikiramu campaign naye njagala tutunuulira akatambi kano oyo minisita Aruna Kasolo yes. yapareedinze bannakazadde b'eggwanga bamaama baffe najja abawa ebbaasa gye sisuubira nti yabateereddemu emiliyoni 10 ng'agibawa lumu yes njagala tulaba akatambi kano we tuba tuva ndowooza tubuuze lumu ku bantu ate tusimbulire ddala embalaasi akatambi kano njagala tukawulirize Aruna Kasolo minisita wa mwami Museveni kubanga batwagalaawo gwolina bakubira nduulu gwolina baleetera byana gwolina bayimbira nga banywa basebo ne banyabo kyali kisobola nali nsobola okubeera nga ba artisti bannange bonna bemulaba omulimu gwabwe gwa kusiruwasa abantu nali nsobola kikola naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okubuza eggwanga lyange lwaki MTN esasula sente nyingi nnyo gwe Bobi Wine ojjogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki kubanga oli influential kubanga ebigambo betwogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana ngaffe n'olw'ensonga eyo baagala ebigambo betuba tugamba abavubuka nti muve mu byobufuzi tebagala tugule bantu maaso tubalage
nti ebyobufuzi omukulembeze oyo MP agenda n'asalawo oba n'oluguudo lukolebwa oba terukolebwa, oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teriiyo, oba waliwo okusoma oba tekuliiwo. Kino kigendererero si mistake. Mukulaba nga basinga obwavu mubasinga obugimu si mistake baganda bange. Kino kigenderere. This was an invasion and a capture. Batumbagana ne batuwamba. Tebalina njawulo ku bazungu abaava ewaabwe ne bajja ne bawamba wano abatugavu ne batandika okubba amasanga ne batandika okubba zaabu ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu. Tewali njawulo. Kubanga bano babbe golode Kalamoja babbe ettaka babalina amalaalo bagasibuddewo kati babba n'abantu ne babatunda ebuwalabu babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu. N'olwensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu. Nze saali yala, nali musanyufu, nali mugagga. Naye bw'obeera nga gwa mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde ekyenda mu omwenda baavu yekka obeera omwavu ow'ekikumi kyasoba tukimanyi. Ne bwe tukomaawo Yes. bw'owulira ebigambo Bobi Wine byayogera, Yes, Mr. President. bikutwala ne bikujjukiza nti kubali awo abakyala abali mu kuyimba tekiyinza kwewuunyisa nga kuliko abalina abaana baabwe mu Buwarabu Nga bagenda kuba kyeyo. bagenda kuba kyeyo bakadaama Nga bagenda bajje batereze ensi. bajje bagende basitule famire zaabwe, ayambe maama we, ayambe taata we. Minisita Haruna Kasolo ne gavumenti ye eyasindiikiriza embeera y'omwana ono emusindike mu kiyumba gy'abonaabonera. Kuba Abaganda baffe tebaliyo mu ssanyu, Kituufu. banyigirizibwa, bayita mu bingi, batuuya n'entuuyo ne zibakalira ku mibiri gyabwe, naye nga bakyungibwa. Abandi badde waka wano mu nsi engagga nga buli kimu bakifuna kubanga Katonda Uganda yagiblessinga ng'erina buli kirungi. Neffe tudduka ebirungi ne tugenda mu malungu ewali omusana omwereere ne tutandika okubeera eyo ne batuyisaamu amaaso ne batubonyaabonya, naye nga tuyina ebyobugagga. Bano Haruna Kasolo be bali mu byeyagaliramu ne gavumenti yaabwe Ne batusunirako buswazi. kati n'amala okusindika omwana w'e Bulaaya mu mawanga mu buddu gwe n'akuparedinga awo ofuneyo waakiri 50,000 omwana wo tannakuweereza ali e Dubai. Kyokka nga omwana wo zaasindika Haruna Kasolo kwatema ne gavumenti ye Ne bajjako ezaabwe. okitege anti bajjako omusolo mungi, okitegedde. So aparedinze abantu era waliwo ensonga lwaki Bobi Wine bamugaana okutambula. Ensonga lwaki bamugaana okutambula kubanga ggula abantu amaaso n'abagamba abaye kino ekintu mukiraba mu ango bweti mukyuke mukirabireko wano. Wano babajingawaza bannanga ebituufu bye bino. Abasajja baali batukwata amaaso nga batubikka akatambaala Kyagulanyi olyoka nga nojja. So bwe tuba nga tuvuddeko awo, Yes. njagala kwolekeza Ewa. Morgan olunaku olwaleero Yes. campaign kuula amalungi ekawempe zikomyewo. Yes, omukulu gyali ku ground. His Excellency the President omukulembeze Buterevu agenda kubeera mu kalulu ke kawempe. Kino omanyi kye kitegeeza? Yes, kubanga n'omulundi ogwasembayo twalabanga kawempe yonna yayuguuma. Okitegedde? Wabula mu kubeerawo tuyina ebibuuzo bye tuyina bigamba nti kigenda kubeera kitya. Twalaba ebyasooka poliisi bwe yabehavinga. Yes, neeyisa gye yeeyisaamu. Twagiraba. Ekubye abaana abamu be baakwata baavuddeyo ggulo. Baabatadde ggulo. Baabatadde ggulo leero nga omukulembeze agenda. Kiki ekigenda okubeerawo?
tusuubirewo enkyukakyuka kubanga palamenti etadde kuninga gavumenti ku nsonga z'akabinja kano akajaati. Tusuubire nti jaati bagenda gijjawo oba bagenda kufuuka baakagwa ensonyi basigale nga bwe babadde. Kibuuzo kikulu nnyo ng'omukulembeze agenda. Bagenda kukyusaamu oba bagenda kusigala nga bwe babadde bakola. Ntera obbaawo wano ekyokulabirako ekyabakulembeze abalungi. Poliisi singa tebagitabulamu magye, omanyi tetukyalina poliisi, tulina byambalo bya poliisi. Naye nga abapoliisi bo abatuufu tebakyaliwo. Abali mu byambalo b'amagye, si bapoliisi. Uganda tekyalina poliisi, tekyalina bapoliisi, naye erina institution poliisi. Naye ng'ate bamagye bye bagijjuddemu. Okitegedde? Kati institution poliisi bagiinstoolingamu abantu magye. Oba okitegedde? Yes. Kati katulabe ku bikolwa by'owa poliisi omutuufu eyatrainingibwa era eyasomesebwa to keep law and order. Akola atya emirimu gye ne mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Yes. Naye nga bano baava dda mu bulamu bw'ensi. Kati tujjukirako bajjukire. N'okuva mu bulamu bwabwe akabuuza kwe kali question mark ennene ku ŋŋenda yaabwe. Era nga byava ku nkola y'emirimu gyabwe. Tugenda bwe tuvaayo then twogere ku kintu ekyo. Kakati oyo ye Kaweesi omugenzi Felix Kaweesi. Yes. Tulabeko omusirikale eyakuba abantu tiya gas nga tekigwanidde. Eyali yeeyisanga kati abajjaati we beeyisa ennaku zino. Okitegedde? Njagala tulabe eyali abakulira kiki kye yakolawo. Eno ye poliisi. Abaffe abantu bakaaba buli lunaku ne baga singa Katumba Wamala yali akyali mu poliisi, singa poliisi teyeeyisa bweti. Naye nkugambye nti kati tuyina ebyambalo bya poliisi ng'emibiri egibituddemu gy'amagye. Okitegedde? Yes. So kati raba akatambi kano. Downtown. And normal business should continue. Okay? Yeah. The shipment, let's have shipment line down here. Yes. Njagala olabe reaction eyo. Nti yali agenda n'awulira omuntu akuba. N'awulira akuba. Reaction eno njagala tujekkaanye. Tuddewo emabega twekkaanye engeri omusajja ono gye yatunulamu. Okitegedde? Nti yeewuunya okuba otya tiya gaasi mu bantu abatakulumbye. N'oyimirira eri n'okuba bukubi. Atuwuliriza oba kye twogerako kiraba. So kabaddizeeyo. Njagala tufune ekifaananyi ekyagasajja agatugumbuzi agalumba bannayuganda abatalina musango. Tutegeere eggwanga mwe tuli nti abalungi babatuggyeko ne batulekera abaabwe ababi. Lwaki babatuggyeko? Kubanga abatufuga balina ebiruubirirwa birala, si kutebenkeza ggwanga lino, si kuliwa mirembe, kulifuga bumbula. Kati omusirikale omulungi balina okujja mu sisitimu ne basigazaawo waabwe kubanga gwe tokkiririza mu bye bakola. Kati ate oyinza obbawo obuzibu nga bakuwa ranka. Kati balina okujjamu n'okivaamu ne bateekako n'abagondera. Look, njagala olaba omusajja ono reaction ye then tugende ne ku byaddako. Ali bibye, ali ne munnamawulire yaliwo NTV. Okitegeera? Yes. Ali bibye then ne bakuba. Yes. Tunulya face z'abasajja abo. Yes, n'engeri gye yakyukamu. Okitegedde? Nga kugamba yakyekanga nga kyewuunyisa. Muli nga yeebuuza kiki ekikubisizza, nsonga ki kati ey'essimba gye bayinza okukuwa lwaki bakubye. Then njagala otunuulire.
the commander. Ali mukubuuza komanda wammwe aliwa yaani abalagidde tegedde so najja n'abayitamu owulira bali mu kwetonda nange osanze ono munenya simanyi abawuliriza oba mukiwulira kye ŋŋamba kyentegeeza wuliriza omusirikale ali emabega I blamed him. Why have you used gas? Why have you used gas? Stupid. Move. Go. Why have you used gas? Let's go. Kino kyentegeeza nti gavumenti eno abasirikale abalungi ebajja mu system kubanga tebali mu pulaani zaayo bwe babanga bano abalungi be bali mu kufa be bafudde pulaani z'abakulu mu gavumenti abatufuga ziri ki bw'obanga omulungi gwe bandikuumye okusigazaawo gwe bajjeewo okitegedde pulaani zaabwe ziri ki kitegeeza kufugisa Uganda mukono gwa kyuma nga tewali agigambako waliwo emboozi eyakoleddwa omukutu gwabadde gwa NTV in fact baagikola dda baalumba ekitebe kya FDC mu 2010 was it 2017 tuva mu kalulu ka 2016 abasirikale abo baali basatu wabula kuliko gwe nali mmanyi personally muchunguzi yes abasirikale abo baatulugunya abantu bakuba abantu ku kitebaawo bakuba bannamawulire era ku kitebaawo poliisi n'egamba nti bano tubakutte nebakwata nga kituufu era balabika bakwatiddwa nebakwata ne baleeta ne mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe abasajja ne babajjako n'amayinja ne bamala obbajja mu mawulire omu ne bamusindika mu bitundu ndowooza byali byerw'enzululu eyo agenda akwasaganyiza ng'ate bamuwadde ranka ennene esinga omulala ne bamusindika e Congo ng'era bamuwadde ranka mucunguzi gwe nali mmanyi yabeerawo omwezi nga gumu ndowooza naye bamusindika sayidi zeeyo naye nga bamuwadde ranka mu kifo ky'okubeera nga baba kye baalaga ensi kirala ne kye baabakolera kirala kikyenkulaga nti tulaba omusirikale ali mu ttaka ono Kaweesi Kaweesi yalina ensobi ze naye tumulaba nga ekyo akola ak'obuntu naye mugenzi naye bali abaakola ekitali kya buntu bapromotingibwa balina ne ranka kati okitegedde tumaleyo akatambi kano then ndowooza nkunnyonnyole You have shields instead of advancing to those people and take them out with your shield. You are just looking wrong. Why have you used gas? You are the commander. How does okitegedde ekintu ekyo yes njagala kuwaayo lwaki nkugamba nti gavumenti eno abalungi ejja kwongera obbajjawo esigaza abaayo emabegako ffe ewaffe ku kyalo waliyo ditaachi ey'amagye y'ekisozi eyo kasozi ya mwami Museveni nze nva Sembabule ekyalo Lutunku omusajja omu baali bamuyita Semakata yali w'amagye yakuba omutuuze waffe yali kasozi yes yali kasozi yamukuba amasasi mu tawuni wakati n'afa abantu ne bakomplaininga omusango ne gujja musirikale ne batugaba bamukutte amagye ne gajja ne batuuza kooti ng'etuula ku kyalo ey'amagye yatuulanga na ku ssomero baliyita Lutunku Community Polytechnic kooti yatuula ne basalira Semakata ogw'okufa eyakubye munne naye ne bamusalira ogw'okufa okitegedde era nga batugamba oda zivuddewa wa mwami Museveni Semakata batugamba bagenda mutta wayita ebbanga lya myezi nga 8 abantu ne batandika oluvuuvumo olaba mwami Museveni bw'aba ayitawo
Semakata kwali ku konvoyi abeerako nga kwali byasooka mu ŋŋambo okutuuka abantu we bamulabira ddala ne bamukyusa ne bamuggyako naye nga baali batuga bamusiba gye bajja omujja bamuleete bamukuba amasasi ku kyalo okitegedde yes so abasirikale ababi eno gavumenti beeyagala in fact bw'erikuruutinga ab'amagye neefunamu abalina omutima omubi abo be bafuna ebifo ebinene so njagadde awo nawo tuyitewo tubeeko ekyokuyiga tugenda mu kalulu k'ekawempe yes now ekintu ekirala kyekiriwa kyenjagala nakyo tutunuulireko kanso Nalukoola abaddewo n'okulabula kwe njagala ndowooza tusooke tulabe kanso Nalukoola Luyimbaazi ebigambo byakozesezza ng'aseetula ebigere ayolekera venue bino bye bibadde ebigambo bya kanso Nalukoola tubifune ate tweyongereyo obase soko bawemu baliwa abo abasajja bajja ati tulava bansanga samba naye kati bwe mulaba wana ekigombola kiriwa ate wali kali lwaki babeeraawo ne bakyatya mayinja tulumbe ground kati batide Dandi oyo ye kanso Nalukoola Luyimbaazi akimanyi nti amasuuti gayinza okuba kati gaali gamukosa Mr. Dandi naye omusajja ye yagalira mu ovulo kati n'ekipawo okiraba wabaddewo ababadde bagamba mbu nti kanso lwaki tayambala uniformu yaffe I think abaanukudde kanso tayambadde bwambazi uniform wabula yambalidde ddala overall ejjayo bulungi ekifaananyi kya uniform cause simanyi president agenda kwambala atya because duliye yali ayambadde bwatyo nakuba kiri kyali kidizayiningemu nnyo nnyo kyali kidizayiningemu kakati ne Nalukoola asazeewo alumbe ayinza okuba bagaye munetere ddala ngeri ya president agambye mwami Museveni ogenda tuwuliramu omusera duli bamusanga tayambadde agambye abajja ati kakati tujja tulumba ground waliwo akayimba kamukunja kaliwo ate akayimba yagamba nti mubagambe tujja abaakabi muwanike fulaga tujja kekanaavuga olwaleero kanso alangiridde bajja teri kulanga kulala agambye abajja ati duli mwansanga sambadde sajja ne bamusika ku boda ku luno nyambadde duli nali masuuti kakati ndi mu overall munaawulira tugenda kutoba ate kasita omusajja atuuka ku ground otegedde ensonga eyo alright mu ngeri yemu njagala kubeera nga tufuna ku bigambo bino bya Mr. Dandi no ebyani waliwo wano Sheikh njagadde tufune ku bigambo bye Sheikh Chiti mutonzi waffe yasalawo alina obubaka omanyi ono buli wabayogera njagala nnyo muwuliriza twafuna oyo twamala njagala nnyo okuwulira kikyayogera kikyagamba kuba ekyamazima simanyi katumuwulirize katugende mu bigambo bye emiggo nga sina miggo wabula waya nojiwula okubuuza nti akuba munne waya ye waya obaziba kweziri kuba
meaning omusajja agambye nti waya n'okuba munno waya naye nga yakuba munne waya ze kweziri abuuza waya ze kweziri ono sheeku omulaba tweyongereyo naye tokaddemu buto kano kawoomye emiggo nga sina miggo wabula waya n'ogiwula okubuuza nti akuba munne waya ye waya oba ziba kweziri kuba gw'okwata otya munno nsaasirako sebwa bwe twogera bino siina kyakukolera kuba simanyi nze kati saagala kulwanagana nange kati oba kuba gwe wandisirise era sirika gwe oba kuba nze wandisirise era toyogera yo statement gyakoze ogitegedde yes mbakuba ye nze nandisirise era nansaba nze nsirike kubanga ye muleka ayogere abamu ku mmwe mwefuula nti ebigenda mu maaso mu ggwanga temubiraba kyabadde ategeeza yes nti gwobeera kubeera nze wandisirise kyategeeza nti mu position mwali senga obadde ggwe bangi bannaddiini abali ku levo ye n'omusinga nga tebaagala kwogera ku byabufuzi olw'ebifo bye balimu kakati baabasabye basirike yayogere kati bwe kibanga gwe tosobola kwogera nze kanjogere ekyo nno kyakusoomooza eri bannaddiini yes nti musirise ng'ebigenda mu maaso bikolebwa ne mwefuula batabiraba muganye okozesa ebifo byammwe nga mutya kale nze kanjogere okitegedde kyekibadde mu ekyo yes so tweyongereyoko tweyongereyo mu bigambo bya sheeka ono nze mbakuba nze nandyogedde era ndeka ndoza kimala kyekituufu ndoza kuno si kukakkanya yadde okutyoboola kuno kuwabulagana emyaka gyenu mugisobola okuwabula kyakubiri n'akatono kemanyi ku ddiini era ndoza ne pulezidenti awo omulayini eyo mumusingako baguli pulezidenti aba alina okutuula mpulirize kuba mu ddiini mumusingako kati ate bwe nsiika mba simuyambye seeka bakube ye seeka nze olwe mulaba nawanika agambye oli president yes naye kati mu by'omwoyo ate nkusingako olina kutuula n'ompuliriza biki bye ŋŋamba mu by'omwoyo ate nga kituufu Museveni si mulyoyi wa myoyo mutwazi wa myoyo ogambye mbuki kasita tebakiwulidde waliwo akiwulidde sisuubira olaba nange mpita bye ne ŋŋamba mbu ogambye mbuki tebakiwulidde tokiremerako kati nyimirira nti wano ku muzindaalo n'ogamba mbuki mbu simanya mbu mutwazi wa myoyo era tosobola leka naawe bino bwe birabwe biti ku kulonda obulonzi nga kwa kifo kimu kujjuza bujjuza kati 226 twolekedde ki nalabako omukyala yali ku kimu ku kitebe ky'ekibiina ng'akaaba amaziga ng'alina erinnya lya Ddiŋŋana ng'omukyala embeera gy'ayitamu n'abaana oluvannyuma lw'okubuzibwawo kwa taata w'abaana ng'omukyala alimbulumya ebitagambika ekyamazima oli omukyala nga bw'omuwuliriza gaali maziga mwayogerera nga owulira nga n'omubiri naawe olutiko lukumeze n'okwesisiwala kifaananyi nzeyi Museveni kyolese mu maka g'abantu bangi kyolese emitwe gy'abantu bangi gwali mulembe gwa gundi taata waffe n'abuzibwawo baali basajja ba gundi ddala yonna gy'oliba emirembe giri gigenda kuvaawa owulidde ebigambo ebyo ebya seeka bangi babiwulira n'olw'okubeera nti omwoyo gw'okulya obutalumirirwa n'obutatunula mu maaso ku ki kigenda kutuukawo tebaagala oli akugamba mbu tetwagala ntalo
naye ng'ekiddako lutalo lugenda kubeera lutalo sematalo. Bwe tuba twogera bino tetusaba lutalo kujja mu ggwanga, bwekiri twandyagadde obukulembeze okukyuka mu mirembe, naye ababulina ekyo si kye baagala. baagala era bwebavaawo bugendere mu lutalo nga bwe babuleeta. Nagamba abantu wano nti mwami Museveni kyali mu kkola amanye eggwanga gye liraga, akimanyi nti nno akaseera akabi ko kajja, akimanyi naye ali mu myaka egigamba nti byonna byendabye mbirabye mu nsi. Olwedde nina myaka gyefa, bino byali bigambo bye. Bwe yasinkana abasuubuzi yagamba asemberedde okgenda mu ggulu, ne simanyi malayika enaamuggulira ggulu. agamba asemberedde kati Era ne wabaawo malayika enaggula eggulu ng'eriggulira mwami Museveni, yo yennyini gye balina okusoosa mu muliro. kati ate bw'ogenda mu ggulu n'omusangayo Ani ndifuluma ne ŋŋenda ewa sitaani. n'omanya nti ekifo ky'olimu kyekikyamu Bulungi nnyo nensanga Museveni mu ggulu. Mwami Museveni ndifuluma nedda baaba kati ntuula ntya Mukama Katonda namule nga namulya kulinessa ng'eyatwala bannaddiini bonna baali waliyo emyoyo yali mu ggulu. Kati nze atatwalayo yadde omwoyo ogumu yadde ogumuweereza ate nga nze bantweka eno nga batugatta babiri. awo manya nti oli mu kifo kikyamu. Nebeerera eri ne mmanya nti ndi kaliro n'owulirireyo emirembe gyo naye nga siri mu mankwetu. Okitegedde? yes So byonna ng'omaze obbiwulira bannaddiini babyogedde. Waliwo omusajja gwe bayita Sande ye mwami oyo ku screen. Omwami oyo gwe bayita Sande, Afande Sande, gwe njagala twogereko okusingira ddala specifically ye Afande Sande oyo omwami atuwuliriza. General Muhoozi yapointinze omwami oyo nga acting General, naye bamutadde ku acting. naye acting naye ebya acting si bye ngenda okutunuulira, ngenda kutunuulira why. Lwaki? Why and why now. Lwaki era lwaki kati? Mbadde nina emboozi gye nfollowinga. Okay. Mwami Muhoozi mu mwezi oguwedde ne guno, in fact tubale guno gwokka, yakapointingamu bajjeno bali mu bana plus myezi 2 gyokka. Mu week eno gye tumalako. Mu week kitegeeza wiki eri n'eno. Eno leero lunaku lwa 6. Eno okuva we yatandika ku Sande yakapointinga bajjeno ndowooza bali 4 ku 5. Kitegeeza mu nnaku 6. Okitegedde? Nene eri yapointingayo na beyawa obwa acting. Muno mwaweredde badde wa Kiiki n'abalala. Naye ensonga yange eri wano nti lwaki abikola. Gwe nawuliriza wano wakulu. Bwe twali tufuluma akalulu ka 21 America yateeka sanction ku banene mu government. Yateeka envumbo ku banene mu government. Nga mwe mwali ne General Muhoozi yennyini. Mwe mwali bajjena ab'enjawulo. Omukulu oyo Sande gw'olaba ku screen njagala kutwala nkuzzeeyo. Nzikiriza nkuzzeeyo mwaka gwa 2021 ogw'akalulu ke tuvaamu. Mu bigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandiika ng'ennaku z'omwezi 1 June 2021 nga 1/6/2021 yagamba bw'ati atya: nsobola okonfaminga gye muli nti Comrade Nubian Edi Mutwe n'abalala 18 bawambiddwa era batwaliddwa mu kkomera ery'amagye mu barracks ey'e Masaka. Bantu 2. Abantu 20.
n'agamba nti nga baakatuusibwa ku poliisi e Masaka bayisiddwa butereevu ne batwalibwa mu military barracks e Masaka era ng'agamba nti they were profiled and separated from the rest. Tibawuddwa okuva n'abasiba balala. We fear that they are being tortured by Brigadier Sunday and his people. Tuli mu kutya oba tutya nti bano batulugunyiziddwa ebyensusso Brigadier Sunday. Brigadier Sunday yo yali ku screen. N'ayongerako n'agamba mwenna mujjukira nti Brigadier Sunday oyo yavaayo n'agamba nti tasobola kukwata buyinza n'abuwa muntu wa bulijjo. Munnamagye yavaayo n'akola statement. In fact nayo naginoonyeze mbuze bubuza akatambi ne kali ku record yagamba tetusobola kuwa civilian bwa president. Afande Sunday yagamba kati we yakwata bano kyali kyangu nnyo okutegeera abakutte endowooza ye n'entegeera ye n'endaba y'ebintu ne ye kyalowooza okuva ku bye yayogera. So kakati njagala gwatuwuliriza tuddeyo ku bigambo ebiwandiikiddwa nti bw'abanga General Muhoozi mu kaseera kono nga twolekera 2026 aleese omuntu ng'oyo ebiruubirirwa bye biriwa eyakwata ba comrade 2 n'abaggalira bwe baba nga Mwami Muhoozi ali mu kuappointinga ba acting bikoze bitya. Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba nti bino biri okay. N'agamba Muhoozi byakola biri okay. Alonde bantu be. Now wenjagala kugamba tugenda wakulu bagamba nti CDF Muhoozi Kainerugaba Muhoozi nga senior presidential advisor on special operation yappointinze UPDF officer ono Bobi Wine azamwogerako ng'omu ku bantu bannamagye ab'obulabe mu ggwanga olwa okwenyigira mu byobufuzi ng'ate munnamagye naye ekisingira ddala bye bigambo ebimuvaamu ebyobutwa ebinene ebiringa ebyawongo. N'ayongera n'agamba nti mujjukire ekyatuukawo ku baana ba NUP oba ku bantu ba NUP. Omwami oyo ku screen ye General Deus Sunday wetwogere abamwappointinze nga acting major general. Okitegedde? Yes. So gwawuliriza kino kyenjagala otegeere ekiriwa Mwami Muhoozi yatugamba nti eggwanga lyo terigenda kuddamu fugwa civilian, ligenda kufugwa magye, ligenda fugwa wa poliisi. Kitaawe ne bwana abavudde mu buyinza ye yalina obuddamu. Mu kiseera kino Muhoozi byonna byatunuulidde kwe kubeera nga afuna abasirikale, afuna abo bamanyi abakkiririza mu kintu kyabwe, bakatula bebisebuka batandika okuseseetula abali mu bifo nga babatankana ateekewo abamukkiririzaamu bamanyi beyeesiga. Ekirala njagala era twongere okutegeera nti mu Uganda eno ebintu ebimu tebikola nga we tulaba. Byekusifu okutuuka kussa nti tebina nayo bigasiza bannayuganda wabula biyamba balubatu. Wano njagala otegeerewo bwe baali baleeta project Muhoozi
oba Muhoozi project nga General Sejjusa agitegeddeko yajasanguza mu mawulire ne tugitegeera mu kujasanguza mu mawulire waliwo ekiwandiiko kye yafulumya kyali kiraga nti waliwo bajjena abalina okufa project Muhoozi okusucceedinga okwongera okutengerera okuyimirirawo waliwo abalina okuvaawo n'abalala ab'amadaala amalala n'abantu project eyimirire nga babatunuuliddenga abasobola okukuba project eno ne bagiremesa kyokka era waliwo abaaliko ku lisiti nga be balina okutembeeta project eno n'ogikuza abagikkiririzaamu nga nabo bali ku ddaala erya jeno n'abalinga abo oba okitegeera kakati okuva mu 2013 tukkirize project y'abasajja ekuze etuuse we bajagala tutuuse ku level nga kiyinza okuba ekizibu okumala ennaku ebbiri nga toyogedde ku project Muhoozi teyogerwako kubanga twagala ogyogerako tugyogerako kubanga tubasiigira ekifaananyi mu abatulaba nti bwe tunaasirika mujja kubuuza nga temwabyogerangako kati mulaba kubyogerako kati kubanga era bingi bye tutoogera olunaku General Muhoozi asobola okukola tweet 65 yes bwa tweetinga bwa deletinga okitegedde yes nkugambye in fact bw'aba yakedde nga wakutweetinga asobola okukola tweet 60 nga buli ddakiika 10 ayina kyawandiika ate nga teweerabira nti takoma okwo ne mu comment abalumbayo okitegedde yes lero weekend kati bingi bye mutamanya olw'okubanga olw'okwewala omubaleetera mu matu buli kaseera okubeera nga abajjulamu naye singa tukeera ku makya nga buli kyayogera kyetuleeta ekituufu kiri nti tujja mubatamya oba mujja ekigerwa si kumubalaga mumwagala oba mumusanyukire tulondayo ezo ze tulabanga eggwanga lyolekedde ayogedde ku bannamawulire awo tetujja kusirika waba yasaze nnyo layini okitegedde ayogedde ku kutemako his excellence omutwe tetugenda kusirika kubanga abyogera ate era abitegeeza ayogedde okulumba eggwanga erya Kenya oba Congo tetugenda kusirika bw'avaayo n'agamba nti awagira M23 tulina okukyogerako kuba kikyamu ggwanga lyateeka mu matigga bino ebirala gasiya gwaba akoze oyo ye tetwagala kumwogerako okitegedde kuwaana bachwezi okitegedde kuwaana ba Beyonce omwana oyo okitegedde yes so tubeere beegendereza akalulu akajja tekagenda kubeera kangu naye ndi musanyufu kaleme kubeera kangu tekagenda kubeera kangu yes naye ate oli musanyufu era saagala kabeere kangu kiki otegeeza mu nsonga eyo buli we batugondeza batulowoozesa nti tuli mu nsi nsuubize President Museveni yatuwa emirembe okitegedde batulowooza tuli mu nsi nsuubize kati bw'aba violence bamukolere ddala bamukole bassebo nga mwagala project yammwe etambule mufuge eggwanga lino emyaka 10 mwongere amagye mugaleete ku kkubo tugamanyiire mwongere n'ag'e Rwanda ag'e Congo ag'e Burundi gonna mugaleete mu Uganda gonna tubeere nago gonna mugajjeeyo mu violence gwe muli mukola mwe mujja otegeera nti violence atwala violence kati mubaleete mu mutima mulungi babeere wano ku ground naffe bwe muba mubadde mwatema loole mukaaga ez'emiggo nazirabyeko nagamba munayo okuva mu September paka mu Febu ebikola byatuuse dda kakati mutemye entono tetuzifumbise bufumbise olowooza anti kisoboka okola ki okuzifumbisa kisobokerera nga banyiniwa nti zibalemeredde bannayuganda ne basalawo ezembooko tuzifumbisa bufumbisa balese sitooko mpya nkugambye bannansi ne beekyanga
ezo kiboko oziraba nkutidde tuzifumbisa mutukkirize tubateere wano okay mubadde bawuliriza balungi okuva we twatandikidde leero n'olunaku lw'abakyala leero olunaku lw'abakyala yes oh my goodness banaye abakyala tubaagaliza birungi byereere mwave emanju naye akaliro mukawulira ekigambo mwave emanju naye akaliro mukawulira gwe atakawulira buuza kubali mu struggle nti akaliro mukawulira mujja kutegeera nti kawa katonda watukuumi naye nga tubaagaliza birungi mu lunaku lwammwe mubeere bulungi ate mweraba